Lunaku olwaleero nkulamusaako n'enkubaza y'esodde okubanga otuusako engalo olunaku luno olwokubiri ennaku z'omwezi 17 mwezi tutambuza gwa Desemba omwaka 2024 nyongera okukulisaayo mwenna abakedde oboolyawo okutindiga engendo genda mu byalo naddala nga mweteekera Christmas kansubire nti otuuse bulungi ali mu kkubo ng'otambula ali mu kakalabizo lyo ng'ofunye ku kyenkya njagala kwagaliza birungi byerere naddala nga tuli mu keteekero kano akaseku ku lwabula njagala okujjukiza ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi abiri tugenda kubeerayo n'ennyimba z'amazaalibwa ga Kristo eziteekeddwa Obwakabaka bwa Buganda oba zenjo okuyita Christmas carols eza Kingdom of Buganda zigenda kubeerayo ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ky'olina okukola ku ssaawa ezibeera 8 ku lunaku olwokutaano teekako buteesi BBS Telefine Obwakabaka bwa Buganda ate oyo te olaba abantu abaweereza ab'enjawulo ab'Obwakabaka bwa Buganda nga bali okuyimba ennyimba ez'amazaalibwa ga Kristo. Omukolo guno gw'abantu bayite bokka oba nga tulina bbaluwa ntongole okuyita ku mukolo guno omukolo guno kikulu nnyo okulaba nti ogoberera ku BBS Telefine ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ate nga ekikulu nnyo omwaka guno BBS Telefine affe abawomi omutwe mu nteekateeka eno nga tukulembeddemu ebitongole by'Obwakabaka ebirala mu nteekateeka eyo ayokulaba nti tuyimba ennyimba ezijjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nyongera okujjukiza obubenje bukyaliyo mu ggwanga obanga oli mu kidduka nga bakuvuga mu mbeera nga si yabuvunaanyizibwa omugoba w'ekidduka eno mugambe ko nti owange totwala amabidde otwala abantu tutwala empolampola tujja kutuuka kikola amakulu mangi okutuuka ekikeerezi naye ng'oli mulamu okusinga okutuuka amangu naye n'otuuka oba oliawo ng'oli mu ddwaliro oba nga oli mu ambulance kale nno olina obuvunaanyizibwa okulaba nti nno tebakuvuga mu mbeera oba tebakuvuga mu mbeera ya kimama ate akaseera kana ka Christmas tukamaleko nga tuli balamu ate tusobole okulaba nti nno tutuuka mu mwaka ogujja nga tuli bumu oba nga tuli butoola amalusu naddookoli olunaku olwaleero tuze kwogera ku nsonga za byansimbi tugenda mu kaseera ka Christmas abantu abamu onoonya akasente tokalaba ofunyemu okusomooza okw'enjawulo abantu bakyagala kuwola abantu omuntu n'ogamba nti gundi mpolayo omutwalo n'agamba oba esirinaamu naye waba agulina abantu balina ensonga ez'enjawulo lwaki tebakyagala kuwola bantu ssente ku kusaba olunaku olwaleero nkutte banno abanumira financial services bavaayo n'enkolo egenda okuba nga ekusobola okuyambako awo nnyini ofuna bufunyi essimu yo n'onyiga n'oteekamu empenduzo n'onyiga ebintu ebitali bimu ate ne bakusobola okulaba nga bakuwola ensimbi mu studio olunaku olwaleero ndi n'omwami Japhet Itangi Shase okuva mu Numida Technologies agenda okuba atubuulira ku nkola eno oyinza otya okugiganyulwamu balina nteekateeka ki naddala mu kaseera kana aka Christmas kuyinza okubeera nga oba oliawo aweeyunira oba wettanira kkiriza Japhet akulamuseeko ate tugende mu mboozi olunaku luno olwaleero ssebo nsanyuse okulaba weewo ssebo nsanyuse ate okubasanga bali batya bannumida Mukama atukuumye bulungi weewaawo mbuuza kubatulaba ku telefayina weewaawo abatugoberera ku telefayina eno nyongera okubalamusaako nti mwasuze mutya mwebale kubanga mwekuumira ate ku mpeereza eno nze Japhet Itangi Shase nga nviidde ddala mu kitongole eki kya Numida okuba nga tukutuusaako obuweereza obw'enjawulo obusukkulumu ate nga bwangu. Wow. Japhet, Numida Technologies muze oba oliawo abantu babamanyidde okumala ebbanga nga muyambako oba nga muwola abantu ensimbi. Olugendo lwammwe mu industry eno oba mu sector eyokulaba nti muyambako oba muwola abantu ensimbi lutambudde lutya mwatandikawo ddi mulina obumanyirivu bwa myaka ki oba emyaka emeka naddala mu industry eno eyokulaba nti muwola abantu ensimbi. Okusookera ddala nja kusooka neebaze bakasitoma oba bannayuganda abatutembeese ne batutuusa ku ddaala lino tuliko olunaku olwaleero tujjukira ddala mwaka gwali gwa 2016 gwe twatandika omulimu guno ogw'okutuusa empeereza ey'okuwola bannabizinesi abali mu ggwanga lyattu Uganda mpaka olunaku olwaleero era emyaka tutugenda kati 9 okubanga 8 gye tugikubya amabega gutandika gwa 9 okuba tuweereza bannayuganda ate empeereza ey'omulembe ey'okuba ng'ofuna ssente nga tokakalukanye nga tubuuziddwa bingi so olugendo lwaffe lubadde lulungi lubadde lwakweyongerako lwakusolovinga bizibu lwakuweeza abantu empeereza esinga obulungi era n'olwaleero tulina ekigendererwa nti okutuuka mwaka gwa 2030 ng'ate kumpi obukadde obuwera nga tumaze obbuwa looni mu Uganda nga bakulaakulanye nga batuuse ku ddaala eryeyagaza. Japhet, enkola yammwe eno gye muyitamu nga muwola abantu nga muyita ku nkola ya digital eyambye etya oba oliawo eyambye etya abantu abeewola naddala abali mu bizinesi okukuza bizinesi zaabwe mumulowooza solution ki oba oliawo gye mwaleeta nga muyambako oba nga muwola abantu nga muyita ku mutimbagano oba nga mpita ku digital? Okuleeta empeereza eno tugenda okukizuula nga waliwo abantu abeetaaga ssente ekisooka mu bwangu
nja kwanga ekyokulabirako obadde ojja ebyamaguzi byebweru bituuse ku port ne waliwo abyetaaga ate okubitwala enkeera oba ku musaawa eyo zennyini nga weetaaga ssente mu bwangu. bw'ogenda mu banka zino endala n'osooka ojjuza empapula n'ojjuza wano n'osayininga empapula nga 10 ate ne bagamba kati simba layini ate genda enkya okomewo n'ebbaluwa ya gundi eyo n'ojja nga tetugirina nti ate ekyapa kya gundi. So eyo embeera abantu waliwo ebyetaaga ssente nga tubyetaaga mu bwangu kwe kujjawo nti wakasabira kati mu dakiika 5 bw'omaze okusaba mu dakiika mu ssaawa ng'emu nga bakubira akasimu ng'empeeza ekutuukako. Oyinza n'okuba nga ebintu omuntu omugambye kambireete naye nga tolina ssente n'ogenda ku Numida n'osaba n'obigula ng'akyatudde wali n'obimuwa n'okola amagoba. Kati embeera eyo eyambyeko munnabizinesi okuba nti ssente azifuna mu bwangu ate nga takakaalukanye. Japhet, tuyise mu process y'omuntu ono wentandikira ddala ogamba nti kale ndi wano njagala nsimbi zigenda kumpisa mu Christmas oba obaoliawo njagala mbeeko obusente bwenteeka mu bizinesi yange nsobole obaoliawo okunogamu ensimbi za Christmas. Tuyise mu lugendo luno olwanza omuntu owa wansi agenda okutandika okwewola neetaaga kuba naki kuba tumanyi abagenda mu banka okola beetaaga bakusaba endagamuntu bakusaba obaoliawo omusingo bakusaba okujjuza foomu ezimu ku Numida enkola eri etya ku mutimbagano nina omuntu gwe nkubira essimu nansindikira ssente ku mobile money yange enkola eri etya ekibuuzo ekyo ssebo omulabi omulungi atugobera mu kaseera kano ng'otudde ku bizinesi yo kisooka njagala okukulamusa nti weebale kubanga bizinesi yo gikulaakulanyiza n'ogituusa ku ddaaliro ke kaseera otwegatteko tugyongereko. Genda mu Play Store nakati ng'ondaba genda ku simu yo ya smartphone genda mu Play Store bw'omala wandikamu ekigambo Numida ekigambo ekyo kiri NUMIDA nga bw'okiwa mu Luganda Numida. Bw'onoomala bajja kulaga app giwanule ogiteeka ku ssimu yo. Bw'omala ogiteeka ku ssimu yo nsaba obeera n'endagamuntu yo ng'oli ku bizinesi yo. Bajja kusaba ennamba empandiise mu mannya go ennamba eyo giwandiikemu. Bw'onoomala ogiwandiikamu bajja kubuuza ebibuuzo bitono nnyo ng'eri oli ku bizinesi bajja gamba kuba ekifaananyi wano kuba ID kuba kino okakasa nti nno ddala bizinesi gyeri. Bw'omala obbikuba oluvannyuma submit apply nga application etuukako tukusuubiza nti mudde obutali buwanvu abaweereza baffe beeteefuteefu okukubira babeeko bye bakubuuza ebitonotono okakasa nti kituufu gy'oli era yiggwe era gwe abadde ayagala looni. Oluvannyuma mu ssaawa 24 kisobola okuba mu ssaawa emu mu ssaawa 2 mu ssaawa 3 zituwa ennyingi ziba ssaawa 24 ate nga n'ekiro tukitaddemu tezinza kusukka 24 nga sinafuna ssaawa 24 nga ssente zaatuuse dda ku simu ezijja bwe bagamba nti tukuwadde kakadde kajja kakadde bagamba nti tukuwadde 5 kajja 5. Tulowooza nti omuntu agenda okusaba ssente ng'alina ekigendererwa tewali nsonga ki omuwa emitwalo 5 n'okekejjulako 10 oba 5 ate n'omwana mu 5 nkuwadde 5 naye nga nkuwadde 3 ekyo tulowooza si kituufu. Bw'oba mpadde emitwalo 3 mpa 3 manye nti nsasula 3 n'amagwa nga nafuna emitwalo 3. Era omulabo mulungi tewaba kuwuddiisa nti mpayo akantu oyo taba wa Numida. Mu Numida bw'osaba ne bakuwa nti tukuwadde okusaba twekenneya tukuwadde emitwalo 3 zijja 3 tukuwadde obukadde 5 zijja bukadde 5 ku ssimu yo nga tezitooleddwako. Make sure nti ennamba gy'oteekamu mpandiise mu mannya go. Japhet, atwogere obaoliawo ku muwendo gw'ensimbi gwenyinza okuba oliawo nga neewola nga mpita mu Numida. Nina limit ki nti oba nyinza kutandikira ku muwendo ki muyinza okugamba nti obaoliawo amuwola abantu batandikira ku miliyoni emu n'okudda waggulu ntandikira ku nsimbi mmeka era muwendo ki ogusinga okuba omunene gwenyinza okuba nga neewola? Omulamwa gwaffe kuyamba buli muntu yenna ali mu bizinesi so tetusosola mu bizinesi butono bwayo na bunene bwayo. Waliwo alina kabizinesi ke nga katonotono kali teleshop kalimu emitwalo gye nga 8 oyo tusobola okutandika n'emitwalo nga 4. Waliwo alina ki hardware aba kiholosero oba oli nga alina supermarket ate netuma obukadde 10. So tetulina ze tutandikirako wabula bizinesi yo obunene bwayo ze ssente zitukuwa. Osobola osimbula gwe otandika n'obukadde 15 ate onatandika n'emitwalo 5 okusinzira ku bizinesi bwefaana ekyenjawulo nti mwenna munna ebisaanyizo bye bimu enjawulo busobozi bwa bizinesi mwena tewali musingo tewali nti ate bakulambule tewali jangu ate gulakola bwoti tewali sitindiga lugendo weetaaga ebintu biringa 3 endagamuntu bizinesi yo wooli
bw'oba oyina ebyo mu ngalo ne smartphone bweti looni ya Numida ogirina. Yes. Jafet, ensangi zino omuntu oba olyawo we yeewola n'asasula mu budde asiimibwa tuzze tulaba ebitongole ebyenjawulo nga oba olyawo kivayo ne kigaa nti osasudde bulungi kankwongereko oba ensibi zensobola okubeera nga nkola. Mu Numida enkola eno eryetya naddala omuntu wabanga abadde musasuzi mulungi ng'oba olyawo yandyagadde abe ne limiti ye nga erinnyisiddwamu ku Katonda naddala mu kaseera kano. Enkola eyo ewammwe eryetya naddala okusiima abasasulirawo mu budde. Tusiimira ddala omuntu osasula n'osasula mu budde kubanga tuba tulowooza nti era bw'osasula mu budde oyagala kubaako bye weeyongerako omulamu gwo okwakulaakulanya bizinesi era bw'osasula looni yo mu budde akasente kajja kweyongerako. Tulina abantu abatandika n'emitwalo 17 mu 2016 nga twakajja n'olwaliro nga bafuna obukadde 20 naye nga yatandika n'emitwalo 17. So bw'ojja ng'osasula bulungi suubira ensimbi okweyongerako okutuuka ku kigere ekirungi tulaba ne bizinesi ebeekula. Essebo ariko BBS Financial olunaku olwaliro ndi n'omwami Jafet Itangi Shase nga tugera ku nsonga z'okulaba nti oba olyawo osobola okuyita ku mpenduzo oba ku app ya Numida gy'oli okulengera ku lutimbe lwo oba ku telefayina n'osobola okubeera nga oba olyawo weewola ensimbi ne zisobola okuyambako mu bintu ebyenjawulo ate tutegeeza mbu teweetaaga musingo ate nga be banno mu business. Jafet Itangi Shase okuva mu bannaffe aba Numida. Jafet katugere oba olyawo ku magoba. Nzikiriza nti omuntu we yeewola ensimbi kikulu nnyo oba kisaanidde nti waba azizaayo oba olyawo ateekamu n'amagoba agatali gamu. Amagoba gammwe gayimiridde gatya naddala omuntu ng'ayagala okwewola naddala amagoba gatera nnyo okukanga abantu okukyokola n'agamba nti nandyagadde okwewola naye ensimbi zirina okuzaayo oba olyawo oyinza obutaba na busobozi buzizaayo nga we zingerekeddwa. Amagoba gammwe naddala ku looni ze mba neewoze nga mpise mu Numida enkola yammwe y'amagoba eri eti? Amagoba gaffe gasobokera ddala tujja kuwa ebitundu 15 ku 10 ku ssente z'otutte naye ebisente zino ebitundu bino bisobola n'okukendeera ddala ne bikka wansi okusinziira ku ngeri gy'osasulamu. Bw'oyinza otandikira awo naye ogenda okumaliza ng'oli ku bitundu 10 okusinziira ku ngeri gy'osasulamu n'engeri gy'okozesa app yo. Kati obanga ofunye aloni otandika ogenda ng'ojjuzaamu bizinesi engeri gy'etambulamu kye tuyita transactions n'olwekyo bw'ogenda ojjuzaamu ng'osasula bulungi ng'okola partial payments tusuubira nti amagoba nga gakendeera ddala osobola okutuuka ku bitundu 10 nga osasula bulungi. Wabula omuntu ayinza okulowooza n'agamba nnyingi njagala omulamu mulungi atugobera mu kaseera kano ogezeeko omuntu agenda okugamba nti nja kuwa looni ku bitundu 5 ku 10 oyinza ogamba ebitundu 10 nga bingi naye waliwo ajja okuwa ku bitundu 5 bw'okwata akakadde kamu n'akuwa ku bitundu 5 giba mitwalo 5 sente zibanga entono olaba ng'agize naye nga akakadde kakuwadde akuggyako application fees n'akuggyako emitwalo nga 5 n'amala n'akuggyako insurance n'akuggyako 3 n'amala n'akuggyako ez'ekyamaani n'akuggyako 3 n'amala egyo emisoso gyonna ogenda gikuŋŋaanya nga kakadde otuta emitwalo nga 88 oba 85 15 tekuli ku kakadde ko gy'osasula emitwalo 5 okuba kuwuddiisa bw'ogatta 5 n'ogatta 13 giba meka giba gigere mu 2 nze yakuwa akakadde akalamba n'enkuggyako emitwalo 10 mankuggyeko ssente entono. Mulamu mulungi towuddiisibwa wabula wettanye Numida yejja okuwa ssente entuufu mu kiseera ekituufu mu bwangu nga tokakalukanye totaddeeko musingo. Tukimanya abantu bangi abavubuka ali mu bizinesi nga talina musingo asula katwe akolera mu kibuga wasula apangisaawo ne wakolera apangisaawo omuntu yeetaaga okumubusitinga bizinesi ye. Kati bw'omusawo omusingo nga tagulina oyo alina kwettaana Numida kubanga yejja okuwa ssente nga tefuddeyo ku birala. Olina bizinesi olina smartphone olina ID kimala ng'ofuna looni ya Numida. Ekyenjawulo nti bw'oba otandika looni ya mwezi gumu ennaka 30 wabula bw'ozifuna olwaleero olwaddemu otandika okuteekayo mpolampola. Awo nyini mbadde njagala okujja okubuuza Abaganda baalugera nti nannyini kakoma wakakusaba osayo ossa mukono. Bwe muba mumpoza ensimbi zammwe njagala tugere ku nkola ey'okusasula kati ntandise kati okusasula ngenze nfunye empenduzo njiwanuddeyo ku Play Store wangize mumpeereza ssente kati ensasula ntandika ntya? Waliwo akaseera ke mumpa ne mugamba nti sooka weetereze ne looni gye tukuwadde wayitewo akaseera bwe kati oluvannyuma otandika okusasula. Enkola yammwe naddala okituuka ku byensasula enkola eryeta era omuntu asasula looni eno mugimpeera ku ssimu ate bwe mba nsasula nkola nti era nsasulira ku ssimu oba okutambula ngende ku ofiisi yammwe ensimbi zino nziteekeyo nga nkalu? Omulabi omulungi atugoberera webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo ssebo. Looni yaffe esasula mu myaka 30 wabula tukukubiriza tetukukaka
tukukubiriza okubanga oteekako ssente mu bitundutundu mpolampola kiyambeko nti ssente zino oluusi mu nnaku ezisembe ziyinza okutawaanya bw'ofuna 2 n'ofuna 1,000 n'ofuna 5 ziteekeko osasula otya genda mu app ya Numida bw'omala ofuna looni n'olifreshinga ojja kukolamu ekigambo pay loan bw'okinyigako baleeta make a payment n'ogobera emitenda mitono ddala nga ssente ziri ku ssimu yo olwo ng'oteeka nga bakuwa initiation ng'oteeka mpini nga zijja ewaffe bw'omala oteekako ku ssimu kwennyini ng'ofunye era yessimu yenni gy'osasuza tewaba muntu ajja ku bizinesi yo n'akuwuddiisa nti nze golaba nva mu kampuni ya Numida ate ndi mulungi nnyo kati mpaayo 2 oyo aba akulimba mwewalire ddala mubbi era twabagamba nti sindika ssente ku ssimu eno oyo aba mubbi eza Numida zigenda ku app era ya Numida ogendamu nga bwe nkugambye nobanga ate ensonga ozimaliriza Jafet, tufunye experience naddala abantu abatidde okwola nga bayita ku mutimbagano. Kirabika ng'ekyangu naye waliwo abantu abafunye experience ez'enjawulo. Nti nja kujja oba oliawo nzijuzeemu information nga woginsabye ku application nga njagala ssente. Naye ate enkola eno ey'okugamba nti mugenda kukubira abantu bemba ntaddeyo banga ba referees waliwo abantu nakubira omuntu nti owange apita atenyi twamuwola ssente twamuwola emitwalo 16 afuuse muyaaye watazisasula mugambe tugenda muswaza kugamba ne bagenda nga bakubira abantu abakumanyi buli munategeera nti obadde n'obutavu bwa ssente ne beewola ssente kitali kirungi mukola muki okulaba nti nno mukuma privacy oba confidentiality omuntu okulaba nti ensimbi zinazeewola mu kyama kubamba sandyagadde ensi yo netegere nti obuli ombadde n'obuzibu nga njagala kwewola nsimbi tukitwala nti omuntu yeetaaga okuba ow'ekyama naye era omuntu alina omuntu ow'ekyama buli muntu yeetaaga privacy ye naye naye alina omuntu ow'ekyama gw'alina gwe yeeyabiza twawukanako ne bano be nawulira waliwo gye buvuddeko ne badde bitembeeta mawulire nga bu app buvaayo ne bukuswaza ne siffe abo siffe era bwona ogenda abo berimbika mulimu gwaffe manyi waliwo abatuufu n'abatali batuufu waliwo bu app obw'enjawulo tebagala kumanya balina bizinesi tebagala kumanya bwina tetuyaboogerako naye ffe tuli banjawulo mu nkola yaffe tukola bizinesi n'omuntu alina bizinesi era tetujja kukubira muntu mulala yenna gwe kitakwatako wabula bw'oba osaba looni tugamba nti tuweeyo abantu 2 bw'oba tetukufunye ku ssimu tubakubireko so isimu eyinza okugwa nefuna ekizibu noba nga toliko ku ssimu okumala wiiki nga tuli ku mukutu mpa mukyalawo mubuuzo waaye mwami gundi ali bulungi ekyo kyansonga kubanga ensi yotambuliramu okubula kwa ssimu si kintu kipya nnyo n'olwekyo tetujja kukubira muntu mulala yenna gw'otaatuwa tetujja mukubira tujja kugamba tuweeyo abantu 2 beweesiga nga bakyama awe tujja okuba nga twogera nabo era bwe tuba tetunamuwa looni twogera nabo timunnange nno tuweere enamba yetugiweeddwa gundi era tukolagane bwetuti asabye bwe tuba tumufunye tukubireko Jafet mu nkola y'abantu bano okwewola njagala owa abantu ku magezi tugenda mu ggandalo lya Christmas oba abantu bali mu ggandalo lya Christmas waliwo abantu aboolyawo abalabye programu eno ekyaleero n'afuna ekinyege nyagala kwewola omuntu wano tumuwe ku magezi biki byateekeddwa okuteeka mu nkola nga tannaba kulowooza kugenda kufuna looni oba kwewola omulabe mulungi atugoberera nga tonnaba kugenda kwewola sooka otune bizinesi yo olabe biki ebisinga otambula ebisinga otambula bijja ovaamu amagoba ate osasule osooka obitegeere era nkola amagoba gengana ki osooka otune mu bizinesi yo bw'ona omala ogitunulamu ogitegeere ojja kumanya sente ze weetaaga ojja kumanya biki bwenzifuna byenziteekamu saye bwe zituuka mu bizinesi yo ate tozikwata kuzigula bintu bijja kutuula wabula sooka naawe wevaluating ebizinesi yo otege bye weetaaga era mu budde bw'obyetaagamu olyoka obigule otwale ssente entuufu mu kiseera ekituufu awo looni ojja kugyeyumirizaamu nnyo Jafet nga tuwumbawumba bubaka ki bwowa abantu naddala nga tugenda mu ggandalo erya Christmas oba tip aboolyawo ze basanya okuba nga batambulirako naddala mu mbeera eno yokulaba nti ofuna akasente wano n'okateeka awalala ne weewola akasente ku Numida nobakubakoza tubeewo ku magezi naddala nga tuli mu period eno ya Christmas nga tuwumbawumba tweyanza nnyo bakasitoma baffe abasalawo Numida tubeere bapatana bammwe
Mukama ayongera okubanga bakwatirako business amazikulakulane. Amagezi genjo okubanga nkuwa tewewola ssente nga tolina kigendererwa. So bw'oba ogenda kukola ssente make sure nti ssente z'otwala zigenda mu bizinesi. Bw'olaba nga tezigenda mu bizinesi tozeewola zijja kuba zikusuula. So nga ati nga tonneewola sooka oteekateeka osooka omanye kiki kye ŋŋenda okuba nga nteeka mu ssente. Ekirala teweewola nga bizinesi yakatandika kubanga tunagitegeera girinde weze emyezi 6 n'okweyongerayo olyoke olabe engeri gyetambulamu awo olyoke weewole awo ojja kwenyumiriza mu looni yonna sina Numida yokka wala mu looni yonna wabula bw'obwanga oyagala obwangu oyagala empeereza esinga obulungi weetabire jangu ku Numida nkiddamu ko yakatwegattako ogenda bugenzi mu simu yo smartphone n'ogenda mu Play Store wandikamu ekigambo Numida kiri NUMIDA bw'onoomala oteekamu ekigambo ekyo oba nkiddemu kiri NUMIDA beera ng'olina endagamuntu yo kumpi ng'era oli ku bizinesi yo ebira bye kubuuza byanukula ebitwalira dakiika 3 ku 5 oyina netiwaaka ennungi obiteekemu osabe looni tukusuubiza nti bw'ogisaba kati bunaagenda okuziba nga ssente zikuli mu ngalo ekyenjeyo kye tulina mu Buganda tugaa nti okuddiza guba mwoyo bw'osasula Numida n'oweereza muntu munno apu naye n'afuna tukuwa $3 tukwebaza okubanga otegeezezza mukwano gwe n'afuna naffe n'olwekyo empeereza eyo nayo gyettanire bw'ofuna tegeeza muntu munno naye afune buli gw'otegeeza n'afuna looni naffe $3 nga zisalibwa ku akawunti yo bw'otwala looni ya $3 mu mwezi n'otegeeza abantu 10 mu mwezi ogwo looni $3 baba besasudde n'olwekyo Jafet ekisemberayo ddala okuwanula app eno ku Play Store kwa bwerere oba nina akasente kensasula okufuna app eno kabwerere yabwerere tewali kusasula. Wow, Jafet itangisha se okuva mbanafe abanumida abadde atuyitira abadde atubulira engeri gyonza okuba ng'oyita ku mutimbagano n'ogenda ku Play Store n'owanulayo empenduzo eya Numida n'osobola okuba ng'onyigamu erinnya lyo n'oteekamu ebikwata ku bizinensi yo ssaako endagamuntu ate n'ofuna akasente nga tokalubiriziddwa abadde atutegeeza ebigambo byabadde atutegeeza programu olutindo ekyagenda mu maaso kkiriza ng'endeko ewa kitunze gomba nfune ku lero tuzi nkomola ekitundu ekyokubiri tovaawo.